بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتنا مجفق الله سبحانه وتعالى تمسبواتي والله سوكسا سلا إبنغاني مريمبي kwekitibwa mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abami n'abakyala abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media ono shekhe wammwe imamu wammwe Bilal Uthman Kitimbo kadde banga ab'ebitiibwa session eno njagadde tugikozese tugezeko kubeera nga tusiga ekifaananyi ku butya bwe tuyinza okukola okutambuza obulamu bwaffe nga tubuze eri Allah subhanahu wa ta'ala nga twetegereza embeera etwetoolodde. Obadde okimanyi ndi kikulu nnyo nga ggwe omusiraamu oba ggwe yenna ndaba ku lutimbe gaggadde okukyusa endowoozayo ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera y'okugirongoosa? Obadde omanyi nti oyinza okubanga ekifaananyi ky'olina ku Allah wo kyekikuleetedde oluusi okunafuwa mu nsonga z'eddiini n'okunafuwa mu nsonga Allah subhanahu wa ta'ala zakubanja. Njagala okutegeeza olwaleero luno singa tufaayo ne tukyusa ekifaananyi kye tulina ku Allah waffe subhanahu wa ta'ala, ensonga nnyingi zigenda kukyuka mu bulamu bwaffe olw'ensonga nti omuntu engeri gy'alowoozaamu bw'alaba ebimwetoolodde. Bwe lw'okyusa endowoozayo bintu bingi ebikwetoolodde ebikyuka. Olwaleero njagadde nkutegeeze nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atussa mu nsi muno nga yatutonda lwakwagala. Allah subhanahu wa ta'ala atwagala ku mbeera yonna gye tulimu na butya bwe tufaanana. Allah waffe subhanahu wa ta'ala atwagala, atwagaza birungi fi dunya wal akhirah. Mungu waffe ku bimu ebiraga nti Allah atwagala nnyo yatusindikira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yatusiza Qur'an ey'ekitiibwa ng'ejjuddemu message eraga okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatuma omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga kyakusaasira eri abantu bonna. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amwogerako lwaki yamutuma yamugamba nti gwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nkutumye ng'oli kyakusaasira eri abantu bonna, rahmatan lil alamin, ng'oli ekyokusaasira eri abantu bonna. Bakadde bange ab'ebitiibwa abaami n'abakyala, kino kitegeere nti shaitaani alayhi la'ana agenda kuleeta ensonga nnyingi mu bulamu bwo ng'agezaako okukulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala takwagala, nti Allah subhanahu wa ta'ala yakunyiigira, nti Allah subhanahu wa ta'ala yakwerabira. Naye njagala okijje ku lulimi lwange ng'era ye message Allah subhanahu wa ta'ala gy'attera mu Qur'an. Bw'ogenda mu surati Duha, Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa message nga message eyo yali uplifting. Message eyo yali ezzaamu nnyo amaanyi eri yenna awaddeyo ebiseera ne yeetegereza ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atugamba mu surati Duha ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim wadduha wallayli idha saja. Allah subhanahu wa ta'ala yalayira ebiseera bya mirundi ebiri mu aya ezo n'agamba nti wadduha, Allah yalayira akaseera k'okumakya. Wali otuddekaawo n'ofumitiriza n'otunuulira ne weetegereza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala mu biseera byonna yalayira akaseera kano ak'okumakya? Yes, mu bitundu bingi mu Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala yalayira ebifo bingi n'ebiseera bingi, naye mu ssuula eno Allah subhanahu wa ta'ala yalayira akaseera ak'okumakya, akaseera ako ng'enjuba yakavaayo, akaseera ako ng'akasana kakatandika okwaka mu mbeera zaako nga kakimpowooze. Allah subhanahu wa ta'ala era kyatutegeeza. Jjukira nti akaseera kano kajja oluvannyuma lw'okuvaawo kw'ekiro, oluvannyuma lw'okuvaawo kw'enzikiza. Allah subhanahu wa ta'ala yali akulaga nti amazima gali ntoteekeddwa kuggwaamu essuubi ebbanga ly'omala ng'okyalina Allah subhanahu wa ta'ala. Nga bw'aleeta ekiro n'akijjawo n'aleeta omusana, naawe tegeera nti embeera yonna gy'olimu na byonna by'oyitamu Allah subhanahu wa ta'ala ajja bikuggirawo nga bw'olaba bw'aleeta akaseera ak'okumakya. Bakadde bange ab'ebitiibwa, tuteekeddwa kuggwaamu essuubi mu Allah waffe subhanahu wa ta'ala
ekyo nno kye tuyita okulongoosa endowooza yaffe ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ye kennyini yatugamba mu bigambo bye by'ekitiibwa, yagamba nti mazima ye Allah subhanahu wa ta'ala ali ekyo omuddu kyamulowooleza okubeera. Kyolowooleza Allah subhanahu wa ta'ala mu mutima gwo ne mu mutwe gwo, Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera. So Allah agambye nti wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma kala. Ku mbeera yonna gy'oyitamu, ebizibu byonna by'olina, ennaku yonna ekutuulidde, olaba tolina kyakuzzaako, bw'otunula ku kkonoowo ku ddyowo emabegawo ne mu maaso go, olabira ddala nga wallahi tolinawo dda. Vidiyo eno yiyo njagala okukakasa nti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu subhanahu wa ta'ala tannakwerabira, era Allahu subhanahu wa ta'ala si munyiivu. Wandiba yes ng'olina ensobi nnyingi z'okoze mu bulamu nga ffenna bwe tukola. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nga tuli abantu abasobya, nga tuli abantu aboonoona. Naye Allah waffe subhanahu wa ta'ala wakati mu kwonoona kwonna kwe tukola, wakati mu byonna bye twenyigiramu nga Allah yabitugaana, si nsonga etukyayisa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu bitundu bingi mu Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala atulaze nti ayagala nnyo omuddu oyo agwa mu nsobi, omuddu ayonoona n'amanya nti ayinako omutonzi we, ayinako Allah wa asonyiwa, n'ayanguwiriza mangu nnyo okubeera nga adda eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ey'okukola tawba. Allahu si munyiivu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma kala. Allahu subhanahu wa ta'ala tannakwerabira, ate Allahu teyakunyiigira, wabula Allah subhanahu wa ta'ala alindiridde. Gwe kennyini weekomyewo gy'ali, gwe kennyini wejje mu mbeera eyo gy'olimu weekomyewo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bakadde bange, Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala, okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebirungi bingi ebikulindiridde, Allah akakasizza nti Allah wajja kuwa walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Eyo statement ekakasa. Allah agamba nti mazima nja kuwa gwe omuddu wange, nja kuwa omuddu wange n'okukkutukkute, nja kuwa omuddu wange n'okumatira omatire. Ekyo kiyinza okujja olw'enkya, oba kiyinza okujja mu myaka 5, oba kiyinza okujja mu 10, oba kiyinza n'okujja nga buno obulamu bwe tulimu ebwensi obuvuddemu, Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa ebinaakukkusa ba'da, oluvannyuma lw'obulamu buno. Tetuggwaamu essuubi eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah waffe atwagala, ate buli kalungi konna ke tunoonya Allah waffe akalina. Oyinza okuba nga shaitan ekulowoozesa negamba nti okusinziira ku kwonoona kozze okola, amazambi gozze bwenyigiramu, ne bw'onaagezaako okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala tejja kusoboka. Naye Allah atugambye ate mu Qur'an al-Karim, yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, n'amugamba nti qul, gu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abeera ng'ogamba ng'otegeeza abaddu bange, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, tegeeza abaddu bange abo aboonoonye ne bayitawo. Wallahi laba okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Allah agamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti owange gwe Muhammad gamba abaddu bange abaagalwa, ya ibadiya, ya ibadiya. Ekigambo kino nakyo kikulu okukiteeka mu context. Allah subhanahu wa ta'ala atuyisa abaddu be abaagalwa, my beloved servants, my beloved slaves. Tetwekwekerera kubanga tuli baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya baffe wootabeera muddu wa Allah onaabeera muddu waki? Muddu wa duniya. Allah agambye nti ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, abange mmwe abaddu bange abaagalwa, abo aboonoonye ne muyitawo ne mwonoona ne mwedibaga olwedibaganga lunoni, la taqnatu min rahmatillah, temwawukanangawo n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugazi. Allah kyeyagamba nti wasa'at rahmati, okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugazi nnyo, kwasukkira ddala ku kiyitibwa obusungu bwe. Allah subhanahu wa ta'ala akulindiridde, weekube mu kifuba, otegere nti olinako omutonzi wo, otegere nti olinako Allah waakwagala, ojjulule obulamu bwo okubujja mu kujooga Allah n'okumujeemera, obuzze mu kumugondera. Bw'onaakyusa obulamu bwo n'obuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala, ebbanga lyonna Allah subhanahu wa ta'ala kaana gaffaara. Allah waffe subhanahu wa ta'ala musonyiye ebbanga lyonna, ghafurur rahim.
Allah musonyi ate wa kisa. Saagala okkirize shaytan alayhi la'an okuteeka mu kkoona akakase nti embeera gy'olimu ne wootuuse Allah tayinza kukusonyiwa. Bakadde bange ab'ebitiibwa, Allah agambye nti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah subhanahu wa ta'ala tannakwerabira. Allah subhanahu wa ta'ala tannakunyiigira kugamba nti awootuuse tayinza kukusonyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala musonyi. Njagala nnyo tukyuse ekifaananyi kye tulina ku Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Kikulu nnyo okukyusa ekifaananyi ky'olina mu mutwe gwo, ky'olina mu mutima gwo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Okiraba otya nga bukedde ku makya n'ofuna wuzu n'osalayo akabbiri, gwe kennyini n'ogamba Allah wo nti ayi Allah nze muddu wo Bilal Kitimbo, Allah nze omuddu wo omwonoonyi Bilal Kitimbo, nnyonyoonye eri omwoyo gwange ya Allah, n'eddibaza olw'eddibaga Allah nga lunene, naye Allah wange nkakasa nti anta al-ghafurur rahim. Allah gwe musonyi, Allah gwe musaasizi. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba onsonyiwe. Gwe totunuulira sayyidil istighfar, ebigambo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bye yatuyigiriza, bye tukozesa okubeera nga twenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tobirabanga bigambo bya kitiibwa, tobirabanga bigambo bizzaamu essuubi. Allahumma anta rabbi, ayi Allah subhanahu wa ta'ala gwe mulezi wange. Khalaqtani, Allah gwe wantonda. Wa ana abduk, Allah nze ndi muddu wo. Wallahi kigambo kizito. Ng'omuddu ofunye ku wuzu n'osalayira akabbiri, nodda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'omutegeeza ti Allahumma ayi Allah wange, anta rabbi, Allah gwe mulezi wange. Khalaqtani, Allah gwe wantonda n'obunafu bwonna bwe nnyina. Allah nkakasiza ddala nti obutonde bwange Allah subhanahu wa ta'ala gwe obuyinako obuyinza. Kigambo kinene singa kikuvamu mu mutima gwo ng'okkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi wo. Ma wadda'aka rabbuka wa ma kala. Embeera egyoyitamu, ebizibu byoyitamu, Allah wo tannakwerabira, Allah wo si munyiivu. Gwe tokiraba nti Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu bigambo bye bitukuvu, n'agamba nti asa an tuhibbu shay'an, musobola ddala okubeera nga gwe wandyagadde ekintu kibeere nga bw'oyagala kibeere, wa huwa sharrun lakum, naye ng'ate kibi gye tuli. Oyinza okuba nga embeera gy'oyitamu ey'obulwadde, embeera gy'oyitamu ey'obwavu, gw'olowooza nti embeera eyo mbi, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala agireese okukulaga okusaasira kwe. Bingi bye tukyawa mu bulamu naye nga birimu obulungi bungi gye tuli amaama rabbina, mu maaso g'omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Toggwamu ssuubi andaba ku lutimbe gaggadde. Allah waakwagala. Bakadde bange Allah atwagala. Allah yatutonda lwa kutwagala. Allah yatussaawo lwa kutwagala. Ate Allah subhanahu wa ta'ala tafuddeeyo tweddibaze kyenkana ki. Allah kyatubanja kiri ekintu kimu, kudda gyali subhanahu wa ta'ala. Kyova nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yategeeza n'atugamba nti attaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu, nti omuntu yenna yeenenya najjulula obulamu bwe okubujja mu kwonoona, mu kukola Allah by'atayagala, n'abuzza mu kubeera nga agondera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah omuddo oyo amubala nti tayonoonangako. Rahmatan min Allah, okwo okusaasira okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Singa weewaayo n'ogamba nti obwenzi mbulese, n'ogamba nti obulyaza amaanyi ambulese, sigenda kuddamu kubba, sigenda kuddamu kulyaza amaanyi bannange. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam ategeezezza nti ojja kubeera ng'omuddu atayononangako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okusikusaasira olaba otya nga kyekifaananyi kyotadde mu mutwe gwo ne mu kifuba ky'okuva olunaku luno olwaleero nti Allah wange musonyi, ghafurur rahim, Allah wange musonyi ate wa kisa. Embeera nnyingi gye twesibiddemu, embeera nnyingi gye tulimu eyo, ng'embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala agituleseemu olw'ensonga ntuganye okukkiriza. Meseji yange olunaku luno olwaleero egamba nti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah subhanahu wa ta'ala tannakwerabira, ate Allah si musunguwavu gy'oli, wabula byonna Allah byakuleseemu ne byoyitamu abikuleseemu rahmatin, nga kusaasira okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Osobola okutegeera extent y'okwonoonako, osobola okutegeera okwonoonako okutuusizza, osobola okwanguyiriza okubeera nga weenenya okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
walal akhiratu khairun laka min al-ula. Amazima gali nti ku nkomerero ya byonna Allah subhanahu wa ta'ala akuteekedde ebisinga ku ebyo eby'essaawa zino. Abantu ng'abantu tulina obuzibu bumu, era Allah subhanahu wa ta'ala yaboogerako mu Qur'an al-Karim n'agamba nti inna haulai yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Obuzibu tulina ng'abantu ng'abanadamu twagala nnyo ebintu ebiri immediate, twagala nnyo ebintu ebyakaseera kano, nfunirawo kati. Allah agamba nti ogwo mutawaana munene, kubanga buli lwoluzinga sight, buli lwoluzinga focus ku kijja mu maaso n'okola trade off n'ogamba nti kampeeyo kino nsobole okufuna kino ekyakaseera kano, ofiirwa ekinene ekyandizza olunaku olw'enkya. walal akhiratu khairun laka min al-ula. Obulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwakuteekedde mu maaso awo bungi nnyo, era ogenda bufunamu nnyo okusinga ku bulungi bwa kaakati bwe wandifunye, naye ate ng'owaddeyo okutya Allah, owaddeyo okutegeera Allah wo, osobole okubeera ng'ofuna obulungi obwo. Bakadde bange ab'ebitiibwa, njagala muntegeere bulungi, Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusinza musonyiye, Allah wa kisa. Ekigambo ekyo simanyi mirundi emeka gye nkizzeemu mu session eno, naye njagala kiyingire mu bwongo obwo, because I believe with repetition mu kuddiŋŋana brain yo ejja kupiikinga. Allah musonyiye, Allah musaasizi, talinaayo zambi lyonna lyatasonyiwa. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah asonyiwa amazambi gonna. Oyinza okubanga obulamu bwo buwangaaliza mu riba, oyinza okubanga obulamu bwo bubadde butambulira mu shirik, oyinza okubanga obulamu bwo bubadde mu kuloga asihiru, buyinza okubanga obulamu bwo bubadde mu kunyagulula, buyinza okubanga obulamu bwo bubadde mu bwenzi. Byonna bigatte Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah asonyiwa amazambi gonna. Kola ekintu kimu kyokka, ngera Allah bwe yatugamba mu hadith al-Qudus, yagamba nti nze mbamanyi baddu bange musobya emisana n'ekiro. Wallahi tuwangaalira mu kusobya emisana n'ekiro, naye Allah agamba nti mbamanyi, naye fastaghfiruni. Allah agamba nti tumwegayirire okubeera nga atusonyiwa, aghfir lakum. Allah agamba subhanahu wa ta'ala agenda tusonyiwa. Mukadde wange, ebbanga lyomalanga omwoyo gwe tebannagukima, okyayinawo omukisa ogutereeza, ekyo ekisigadde mu buwangaazi bwo. Tukyuse endowooza yaffe ku Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Allah waffe musonyiyi, Allah wa kisa, mukwata mpola. Ate Allah byonna jalla jalaaluhu byatuleetedde mu Qur'ani y'ekitiibwa, byatuwadde ng'ayisiza ku ekitiibwa mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, byonna Allah abituwadde olw'ensonga nti atulumirirwa. Lyerinnya nno mu mannya ga Allah ag'ebikolwa lyensinga okwagala, al-Halim. Allah subhanahu wa ta'ala byonna byassizza mu Qur'an al-Karim, byonna Allah subhanahu wa ta'ala byatikka omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabimu olw'ensonga nti Allah atulumirirwa, Allah waffe atulumirirwa. Kivulaba nti buli tteeka Allah lyaleeta gw'olina okukyusa entegeeraayo, entegeeraayo etegeere ki Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba, na bulungi ki obuli mu tteeka Allah subhanahu wa ta'ala lyaleese. Bakadde bange ab'ebitiibwa, tukoze decisions enfu nyingi, kyekituleetedde okubeera mu mbeera gye tulimu. Kyoli olunaku luno olwaleero, kkiriza nkutegeeze nti kyoli okiri olw'ebyo by'ozza okola over a period of time. Ebintu bye tugenda tukola day in day out, ebintu bye tugenda tukola week in week out, month in month out, year in year out, bye tugenda tukola bye bitufuula kikyo kye tuli olwaleero. You are a product of the decisions that you've made over a certain period of time. Oli ekyo kyofuusa olwaleero kiri olw'okusalawo kw'ozza okola mu bulamu bwo ebbanga eggwanvu ly'ozza otambula. Olaba otya ng'okuva n'olwaleero luno w'ofunidde ka vidiyo kano osazeewo n'okyusa mu mbeera zo, n'ogamba no, sijja kukola bintu mu ngeri y'emu. It's only a fool, musiru yekka akola ebintu the same way, enkola y'emu, expecting different results, naye ng'asuubira nti ajja kufuna ebinaavaamu nga byanjawulo. It's only a fool are repeating the same mistakes, are repeating the same wrong decisions
over a period of time ate nga ajja abiddiŋŋana naye ng'asuubira nti ebinaavaamu bijja kubeera byanjawulo. Mbadde nsaba twadoptinge ensonga zino 7 era ze nzija okumaliriza nazo insha allahu taala. Mu surat al-asr Allah subhanahu wa ta'ala yalayira ebiseera oba yalayira omulembe tukitwale kyonna nga bwe twagala okukitwala, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti innal insana lafi khusr, mazima omuntu ebbanga lyonna ajja kubeera mu kufiirwa, ajja kubeera mufafaaganirwa ebbanga lyonna singa batakoze bino ebintu wammanga Allah bye yamenya. Allah yagamba nti illa alladhina amanu, okujjako abaddu abeetereza mu mitima gyabwe ne bakkiriza mu mutonzi waabwe omu Allah subhanahu wa ta'ala, ne batereeza enzikiriza zaabwe, ne bakkiriza Allah waabwe mu butuufu bw'okumukkiriza, wa amilu salihat, olw'obukkiriza obwo bwe bafunye, okwetereeza okwo kwe beeterezezza mu mitima gyabwe ne kibaleetera okukola emirimu emituufu. Okukola emirimu emituufu, lwaki tugamba emirimu emituufu? Wa amilu salihat, ne bakola emirimu nga giriko enjigiriza y'owekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, giriko enjigiriza min al-Qur'an al-Karim, okuva mu Qur'an y'ekitiibwa. Wa amilu salihat, ne bakola emirimu emituufu, ne bakola emirimu emirungi. Watawaasaw bilhaq, ne balaamiragana okubeera truthful eri obulamu bwabwe. Tulina ebigambo bibiri, truthfulness ne sincerity, okubeera ow'amazima ng'owangaaliza obulamu bwo ku mazima, nga bw'oba okalagana ne banno obulamu bwo obutambuliza ku mazima, nga webeera togiyita eyeewunzisa erimu akati wakati, ogamba nti eyo ago nno mazima, okubeera ab'amazima. Watawaasaw bilhaq, n'otakoma gwe kubeera w'amazima kyokka, wabula ng'ate olaamira n'abalala okubanga bagawangaalirako. Kigambo mazima kigambo kikulu. Obutaagala mazima kituleetedde emitawaana mingi. Baddu bangi bali mu bulamu olwaleero nga bwakanyigo, naye ng'ekyabatuusa mu bulamu obutabeera b'amazima, naddala okubeera ow'amazima to your own self. Twerimba nnyo, nojja nolowoozesa omwoyo gwo nti olina kyoli ate nga tokiri, ne weetuuza wansi ne weerimba nti olina eddaala ly'otuuseko nga tonnalituukako, n'oyagala weeyise mu mbeera Allah subhanahu wa ta'ala watannakutuusa. Abavubuka abandaba ku lutimbe gaggadde, kino kitukutte nnyo abasinga obungi muffe. Lwaki kitukutte? Nti bangi muffe tuwangaala obulamu bwe tutannatuuka kubeera nga tuwangaala, naye ng'ekikireeta ebyo byonna kubeera nga tubeera deceitful, okubeera nga twerimba, we deceive our own selves. Twerimba, kyoli okimanyi, obusobozi bwe bumanyi, weekuumire ku ddaala Allah waakutadde, kijja kukuyambako okukusindika ku ddaala eriddako. Sincerity and truthfulness, ebigambo ebibiri bikulu nnyo mu nsonga zaffe ze tutambuliramu fi dunya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti watawaasaw bisabr, ate embeera yonna gye bawangaaliramu ne bagikwata ne bagiyingiza mu bugumiikiriza, patience, eyo no virtue yabakkiriza nnene nnyo, obugumiikiriza. Bw'onaagumiikiriza n'obeera patient ku bintu byonna ebijja mu bulamu bwo, n'obeera patient n'okola Allah by'ayagala, n'obeera patient n'oleka Allah subhanahu wa ta'ala by'aganye, kino kijje ku nze nti ojja kuwangula. Lwaki? As-sabru, obugumiikiriza, mafatihu nasru, bye bisumuluzo by'obuwanguzi. Patience, obugumiikiriza. Kati singa tugatta ebintu ebyo bisatu ebisookedde ddala, okukola emirimu okukkiriza Allah jalla jalaaluhu, ne tukola emirimu emituufu, ne tugattako okubeera ab'amazima gye tuli ffe kennyini, n'okubeera ab'amazima eri abasigadde mu bute bwe tukolagana nabo, ne tugattako obugumiikiriza, eyo nno formula tujja kuba tumaze okuwangula bakadde bange ab'ebitiibwa. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi, olw'okusaasira kwe Allah yatuwa winning formula. Singa omuntu anyweza ebintu ebiri mu surat al-asr, ebintu ebyo bina omuddu n'abinyweza, bijja kukujja mu bizibu byonna by'olimu ba'da Allah subhanahu wa ta'ala. Ku nsonga ez'ennya twongereko ebintu ebirala bisatu. 1. Discipline, empisa. Lwaki ekigambo kino mpisa kikulu? Buli mbeera yonna gye tulimu olwaleero tugirimu lwa mpisa zaffe. Allah subhanahu wa ta'ala
ekigambo ekikwatagana n'empisa al akhlaq kyagenda wala. Era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bintu ebimu Allah subhanahu wa ta'ala byabeeranga yamuwaana nabyo okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yali wanjawulo. Allah ayogera ku mpisa, naye olwaleero njagadde ekintu kino twakikonako mu episode zaffe ezasooka, naye lwaki nkikomezaawo? Abasinga obungi muffe twakisuula discipline. Twagamba discipline erimu ebintu bina. 1, okukola ekintu ng'ekintu ekyo kikolera mu kiseera ekituufu, ng'okikola n'ekigendererwa ekituufu, ng'okikola mu nkola entuufu, ate ng'okikolera mu budde obutuufu. The what, the when, the how and the why. Ensonga ezo nnya singa ozikuuma ojja kuba okumya ekiyitibwa empisa. Kati bwe tukwata ensonga ziri ze tukoonyeko mu surat al-Asr ne tugattako discipline, bwe tumala okugattako discipline ne tugattako ekiyitibwa consistency, okubeera nga tulemezaamu. Buli lwofuna embeera nga nnungi, ng'obulamu bwo obulaba butambulira ku mbeera ennungi, oyinza okuba nga obadde musajja mu atendereza Allah we buli ku makya n'akawungeezi, adhikaari za swabaha ne za masa, ng'oli musajja atendereza Allah we subhanahu wa ta'ala, ng'ekyo Allah yakikugondeza, lemezaamu. Is what we call consistency. Do it day in day out, kinywerezeemu. Ekyokubiri, be persistent. Tulina ebintu bibiri, consistency ne persistence. Byagala okugezaako okufaanagana, naye consistency kukiddiŋŋana ng'ogenda okikola, ate persistence kulemerako. Nti embeera ne bwekyuka etya, oyinayo ebintu byebwekuumirako n'ogamba nti bino nabikwata, sijja kubita. Saba Allah jalla jalaaluhu, Allah abeere nga akkiriza. Ku ebyo tugattemu ingredient ate nga nayo nkulu eyitibwa trustworthiness, okubeera abeesigwa. Okubeera abeesigwa. Tolaba nti singa ebintu ebyo byonna obiteeka mu bulamu bwo ojja kuba ofunye kye tuyita winning formula, ng'ate agikuwadde lahu ma fi samawati wa ma fi l-ard, ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu byonna bibye, abiinako obufuzi obwenkomeredde. Ojja kuba tomaze. Bakadde bange ab'ebitiibwa, session eno njagadde tugikozese tukyuse endowooza gye tulina ku Allah subhanahu wa ta'ala. Embeera gye tulimu Allah subhanahu wa ta'ala si kyagitutaddemu, tugyetaddemu ffe kennyini. We are as a result of the decisions that we've made over a certain period of time. Tuli ekyo kye tuli olw'okusalawo kwe tuzze tukola mu bbanga erize litambula. If we decide to change, things shall change. The only way you're going to change your surrounding, the only way you're going to change your state is by changing the way you do things. Kyusa enkola gy'okolamu ebintu, ebintu bijja kukyuka. Lemezaamu mu nkola yo gy'okolamu, embeera eyinza obutavaawo. La yughayyiru llah ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Buli lw'okyusa enneeyisa zo, enkola zo, Allah subhanahu wa ta'ala akukyusiza. Buli lw'ogaana okukyusa, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kulemezaawo embeera eyo, ate n'oluusi esajjuke efuuke embi nnyo. Tetuggwaamu ssuubi. Allah waffe waali. Allah waffe waali. Allah tannatulekulira wallahi. Ntunuulira nnyo embeera Allah subhanahu wa ta'ala zaatuleetera mu Qur'an ku basalafu salihin, abaatukulembera mu balongoofu, abaatukulembera mu babaka ba Allah, abaatukulembera mu bannabbi ba Allah, ng'embeera Allah ze yabayisaamu wallahi otunulira n'ogamba nti embeera zino zaali nzibu, naye lwaki baawangula? Baategeera Allah waabwe, tebaasesetuka kuva ku kituufu, tebaalekawo mirimu mituufu olw'embeera gye baali bayitamu. They were consistent, they were persistent, and they were disciplined to the highest of levels, and that's how they managed to survive embeera zonna ze baali bayitamu, and at the end of the day they ended up being triumphant. Bamaliriza nga bawangudde. Kiriza otambule nga Allah bw'ayagala, kiriza otambule ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza, obuwanguzi ojja kuba obufunye. Bakadde bange ab'ebitiibwa, tukise endowooza gye tulina ku Allah waffe. Embeera ezisinga obungi ze tulimu fe abazeetaddemu, wabula si Allah subhanahu wa ta'ala. Ye Allah yatuteerawo amakubo gwe tulaba atugamba nti Qur'ani eyo n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, in huwa illa dhikrun lil alamin, tebiri okujjako nga bigambo byakubuulirira, bigambo byakujjukiza eri ebitonde bya Allah. Liman shaa minkum an yastaqim, eri oyo ayagala obulamu bwe butereere,
eryo yayagala okukwata ekkubo ettuufu atambulize obulamu bwe ku mbeera esinga okubeera ennungi alina kwekwata ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wama tashauna, mukitegere nti temuna kyemwegenda kwagala kibeere wakati mu kujooga amateeka ga Allah, wakati mu kuva ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola byonna Allah byatuganye, tetulinayo kyetugenda kwagala kibeere. Wama tashauna illa an yasha Allah, gwe tolina mbeera gy'ogenda kwagala ebeere nga bw'ojagala ebeere okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yasazeewo. Lwaki? Rabbul alamin, Allah ye mulezi w'ebitonde. Tukkirize Allah atulere, tukkirize Allah atugabirire nga tutambulira mu makubo ago Allah subhanahu wa ta'ala gatusaliddewo nti emige matuufu. Bakadde bange ab'ebitiibwa, ebigambo bino mbasaba mubitwale nga bikulu, gwabifunye byongereyo obituuse ku muddu omulala. Gwe yenna ayita mu mbeera nga mbi, nkugambye nti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tannakwerabira era Allah si munyiivu. Allah tannakwerabira, Allah si munyiivu. Ekigambo ekyo kingumya, ekigambo ekyo kimpisa mu mbeera zonna ze mba mpitamu. Ffe tuli ba counselors ng'abawalimu, tutera okusinkana abaddu mu mbeera ez'enjawulo ng'omuddu essuubi limuweddemu. Nina omuwala gwe nasisinkana wiiki singa 2 emabega ng'alowooza ku kwetta, essuubi nga limuweddemu, nga bw'atunula sayidi zonna talaba waakudda. Naye ebigambo bino era bye namugumya nabyo, ne mugamba nti omwana ow'obuwala, ma wadda'aka rabbuk, Allah tannakwerabira, Allah subhanahu wa ta'ala si munyiivu. Embeera gy'oyitamu Allah subhanahu wa ta'ala agiraba, si gwe asoose okuyita mu mbeera enzibu. Allah subhanahu wa ta'ala yayisa abasajja baali bamutegeera mu mbeera ezaali enzibu, yabayisa mu bizibu, mugezesebwa. Nywerezaamu ku ddiini, nywerera ku Allah, tota Allah wo, awo wookutte tota, woba okutte eddiini tota, leka ebirala byonna bigende, naye nywerera ku ddiini. Kyova olaba nti mu surat al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agitandika yagamba nti alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Ekigambo ekyensinga okwagala mu aya eddako, qayyiman. Allah yatusiza Quran, Allah yatusiza ebigambo bye, yatutumira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga package ejjudde, nga mpaji, qayyiman, nga mpaji, ng'omuddu bw'agyekwatako mu mbeera zonna ezigenda okubeera nga zimusanga, mu mbeera zonna zagenda okuyitamu, neyenywereza ku bigambo bya Allah, neyenywereza ku kitegeeza Allah, neyenywereza ku bitegeeza eddiini, wallahi tayinza kulemererwa. Muko kajja kujja gwe tajja kutwala nga wenywereza ku mpaji enywevu bigambo bya Allah. Ebizibu byonna bigenda kujja, tebigenda kujja ku mulama nga wenywereza ku mpaji enywevu eya Allah subhanahu wa ta'ala. Bakadde bange ab'ebitiibwa, the ball is in our hands. We either decide to kick it in our own net, omupiira guli mu ngalo zaffe, tuyinza okusalawo gukuba mu katimba kaffe, oba tuyinza okusalawo ne tugamba nti no, we need to win. Nkukakasa nti weekwata ku nsonga za Allah ne weekwata ku ddiini, oba oli guaranteed ogenda kuwangula. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Mbadde omuwalimu wammwe, imaamu wammwe Kitimbo Bilal, ntera nnyo okwagala okukozesa erinnya lya muzeeyi wange Asmani Mmenya, Asman Kitimbo zayi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sawa Allah atusonyere bakadde baffe bonna, Allah beyajjulula mu ŋŋanda zaffe, Allah subhanahu wa ta'ala beyajjulula, Allah basaasire, Allah batuweere jjana. Mbeyanziza nnyo, mwe bali kumpuliza, kansuubire nti ebigambo byange bikoze amakulu oba birina kye bikyusizzaamu mu bulamu bwo. Nywerera ku Allah, obuwanguzi ojja kuba omaze okubeera nga obunyweza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Eno ye Labbaika Islam Media.